olutalo luno terwali lwa Kyagulanyi Robert Sentamu ow'ekitiibwa oba Mpuuga Mafias Nsamba. Olutalo luno nannyini waaluwo alaba nga terunaba nakuggwa nga lulina okugenda mu maaso. Kyagulanyi dikoyi mu lutalo. Kyagulanyi si dikoyi budikoyi but conduit mu luno olutalo akozesebwa okululwana. Ow'ekitiibwa Kyagulanyi talina busobozi bulwana kweno level. Okitegedde? Talina busobozi buteekawo fight ku Mpuuga okutuuka esawa ya leero nga kyakyaliko. Olutalo si lulwe. Nannyini lutalo yamugambye tojja kigere ku musajja oyo tanafa. Tosuula muggo ng'omusola tegunakola ki? Tegunafa. Naga muteekeko ekigere ekirala. N'akimuteekako. Teriiyo mu nsi yonna naddala mu byobufuzi bya Uganda nga bye tumanyi empalana kuweeyo level ebadde tenabeerawo. Byobufuzi bya Uganda. Olaba ne Dr. Besigye eyatwala mama waffe Winnie Byanyima. Winnie Byanyima eyali aluubirira okubeera first lady. Okiwulidde? Dokita ku nzannya ye ate era jjajja tamuyisiza ng'ono. Soka baamu addressinga amuyita Dr. Besigye. Olwo jjajja nga yayogera. Besigye waba yayogera amuyita Mr. Museveni. Naye nga waliwo kiri ekikutabula n'okwata n'ejjambiya. Noga kasajja ggwe toyinza kunkola kigambo bwe kityo ate noyagala otwale n'obuyinza tekijja kusoboka ekyo. Kati luno olutalo si lulwe. Olutalo banannyinirwa abatuufu beba whistleblower ba information ya parliament. Baddira ensonga eyayita mu mateeka amatuufu oba kale yakolebwa wakati mu bunafu bw'ababaka obutalabu ne bagireetanga ensonga mu byobufuzi nga bakimanyi bulungi nnyo nti public olw'okuba enjala egiruma bw'otwalayo emboozi z'emiliyoni 5 tewaliwo omutaka atatabuka. Wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi byozaayoza. Tuli ku MS Media nina General Bijirwa Moses akulembera ERP Eastern Revolutionary Platform alimi mu suuti ne tayi erimyufu agenda kubuuza tutandika okwogera ebigambo. Geno osibye otya oli otya buuza abantu. Gyendi ebyobufuzi speed yeyongeddemu. Era omuntu atasibye buguwa bwangato kunywera asigala. Speed yamaanyi. Speed weeri. Tubeebaza abasibo ne banyaba abagoberezi baffe byonna bye mukola mu comment section tubisiima ne mu viewership tubeebaza nnyo. Mu kiseera kino ndeeta okulamusa okuva mu Eastern Revolutionary Platform okuva ku kitebe ekikulu ekamuli. Ate era ne mbategeeza nti ndeeta okulamusa okuva mu bitundu by'ebusoga byonna okutwaliza awamu. Enteekateeka mu lukuŋŋaana tulina olukuŋŋaana nga 17 twakyusizza twavudde 16 ne tuyingira ku 17 ejja kuba Saturday. So wano mujja kukola byonna ebya Friday mu bimaleyo. Ku Friday tujja kukola? Mujja kukola wano. Ngamba nawe onaabeerawo? Nja kubeerawo. Kumale tugende tubeera live. Yes. Ati nze ndi structured. Abaana gye bali. Ndina system sebo. Era bye byatiisa nuupu ebyo. Nga nkuba esimu emu abantu 10 ne batula mu meeting. Nga esimu emu? Esimu emu. Kati ekyo kyali kitiisa abakulembeze mu nuupu. How? Abagamba omusajja tumuleka bwetu. Tabeere mwangu. Nga ne bwe njikuba ebusiya. Eji. Mbasanga we 10 plus. Okiwulira. Kati nze ndi structured my friend. Kubanga nze mbadde ndowooza ku bino nti olibwa manyi ffeeno wabawo omugagga mu family.
nga asooka nagivuga n'agenda mu kyalo bagula ennyaanya ne bagula obutungulu ne bagula emmere. Ebyo byobufuzi tebikola ku muntu omunafu. Kati nze omulimu gwange kunoonya bikozesebwa. Ebisigadde tugenda wano, tugenda kulaba gindi, tugenda wano, tugenda kukola kino kiri bweki kino. Kati nze byenkolako byentesekako engalo zange bye binene nnyo ate ate basobodde. Kitegeeza gwe system eri esigala nze nina kati kankubuli obukiiko bwe nina akakiiko ke tuyita Revolutionary Command Council. Revolutionary Command Council. Ako kakiiko kuntiko. Leka kukiiko kuntiko kwentuula nga chairman ne ba members. Nina olukiiko lutuyita High Command. Lwe luddirira Revolutionary Command Council. Okitegedde? Kakati ne kujja ne wajja wabeerawo tingatinga brigade. Ye gaali. Futu soja. Tingatinga brigade. Tingatinga kiri mu Luswahili? Luswahili. Nga kivunulwa? Nja kikubulira olulala. Tingatinga kwe kuwaguza. N'ogamba nti ekizimbe ekyo tukiyitamu n'okikubamu ekubo n'okola ki? N'owaguza n'ogenda. That is tingatinga brigade. Ate erina command structure yaayo, aba intelligence, aba land forces. Ate bw'otabadde intelligence oyinza okumalako. Bw'oba onaagenda kulumba engoobo. Abamu aba intelligence be basobola. Nyinza ogendayo nga sirupimye bwe nti oboolwa. Nengwa mwambushi ya Padoyi. Waba eyo tusookayo nga 2. Ne basika eriyo y'olumbe luli lutya. Yafudde ki? Ajjanjabiddwa bbanga ki? Abadde mu kampu ki ebyobufuzi. Akalulu akaggwa yawagiraani. Ada kyamuliko ade takyamuliko. Gwe yawagira amuyambye mu bulwadde mu bulamu tamuyambye. Ebyo ne tubifuna. Okitegedde? Kati nze ngenda okujja nga byenjogerako mbitegeera. Kati ate bano abasajja singa tebamalaawo. Singa siri structured. Maama nze soogera bino bye boogera bino ebyambu. Tuteekwa okuba tulina information. Office ya RDC egamba ki? Omukufe ani adiringirayo atwala info. Ani Musoba n'ensolima munda. Ennyo amba pepeta. Office ya RDC egamba ki? Ebyo nalina okubanga mbirina okusobola okufuna enzannya entuufu n'okufuna solution ki? Entuufu. Naye bw'obusaatuuka obusaatuusi obeerawo ng'olowooza olina akalulu kumbe tewali kalulu. Tewali. N'ojja mu bantu ne bakukubira enduulu wafugulira nga bw'ovaawo bw'oti nga emboozi ekyuka. Kati nze sirina stage ya boda gye sirinaako intelligence officer. Naye nga oyinamu kalakita za General Museveni. Ate kakati bw'otamukoppa oba omanya ebyobufuzi. Omuntu afuze emyaka 4 muyita musiru. Mugezi Yesusi. Obadde ki? Omuntu afuze emyaka 4. Ayinza okubeera omusiru. Kakati nno gweddaawo. Boda ngolinako. Olina okubaako ne intelligence officer. Akuwa olugambo lwa boda olwo. Buli wa byabufuzi atuukira ku boda. Kakati nze mba nina okumanya stage eyo erowooza ki? Candidate ki aliwo ayagala okunsinzaawo amaanyi. Kuba nina okuba nga nze asinzaawo amaki? Amaanyi. Ani anumbiye? Okiwulidde? Kati ate nsobola kubanga tulina stage 5 mu 2. Kati mujja kunani wano ne mubuuza ebifo byalonderamu.
polling stations n'atamwatamwa amajja kudde nkola research oyo ayagala bakaba parliament oyo jangako kamera zo ne weegendera kola omusajja wange goyanga byaliko abatabitegeera negumanyi stage za border ze muina era nze nkuba olukiiko lw'aba intelligence officer bange 52 ne baggwayo buli omu n'atuwa briefing stage yegamba ki nabo obutale kyekimu kati gwomanyi Kampaire bamusuula batya omanyi abantu baffe abaawano tebaagala kukola ki kumanya na kusoma Kampaire Blaze eyali e Burkina Faso yabatwala 27 okuva lya kikwata okuva kwani okuva ku Sankara gwe yatta n'akivuga paka 27 years nga yakiyinu naye abamutwala bamubala ne bagamba Kampaire ono tumukoze tutya bano ono gundi ono ali ono twawule si twawule waliwo omulala ono twawule gwe yaggyeko ono gwe batemula kwaliko Nankanyi kwaliko erisajja ebaliyitaani eryakwatanga Kampaire agenze bakirwaniramu awo ne kiyiika tebamutemula kati Kampaire yali yazimba structure ye naye mu kugizimbula bano kye baakola bagamba nti Kampaire ebintu byonna abikoze nga Museveni wakoze wano ebintu byonna nagamba naye kati kitugenda okukola nti ekisembayo ekiba kitugatta nga bannansi agenda kukwata constitution ajjemu ebisanja tiye ne bamulindira ku ekyo naye tebalinda bulinzi bazimba capacity bazimba capacity we busobozi buli kusejja boda bateekanga waaba bataano mulyango gw'akatale 5 section z'obutale bano batunda biki 5 nga bo beemanyi basharinga amawulire gaabwe mu mpolampola ekyo ne bakizimba highway zonna ezifuluma ekibuga Wagadugu ne bakizimba border to border okyegedde abasaluni ne babateekamu network eyo kakati Kampaire ne bamulinda mbu akwata ku constitution ne bafuuwa firimbi ne bagamba ye time abataano be basooka okumuvinga okwadvancinga okujja ku parliament bagenda okulaba buli nsonda evaamu abantu buli nsonda evaamu abantu kati ate kasita abalala kasita balaba nti kikutte nga nabatabimanyi nga nabo bagamba kikutte parliament bagiyingira tebatula mu katebe ka supiika tebagiyuwa Kampaire tiyateekako misinde yamalira Senegal nakati taddanga kati mu politics oba onaasuula banno nga tolina capacity tosobola capacity yekola buli kintu kibanga kukwana mukyala tosobola kumumatiza ng'onyumya mboozi oteekwa okuba ne capacity ey'enjawulo omukyala wakuvuganya nze mwagala naawe omwagala ne muganda wange ono akola ki kati obusobozi bwaffe buteekawo enjawulo enkozesa y'ebigambo deni n'enkozesa y'ebyokulwanyisa bye nnina kikulu nnyo kakati gwe goyinza okubeera awo nga gwogamba oli luvuka lulungi mbu bagenda kwegomba noleeta ebigambo byo nonyumya emboozi wologola kakati ate eze neze nenyiga emessage wano agenda okulaba 0 ziyiika kunankanyibwe naye omanyi message esinga obulungi mu nsi yonna nga ya mobile money embwa eza designinga message ya mobile money zateekamu obwongo
ye message yokka ne Museveni gyasoma ku simu ye agidingana agidingana eina enkomi yawo gye komyawo wow inzo kwepankira ku muntu anyize eyo message kakati ageza kubonyize pensa lyanjawo mba nkunyize pensa ezibu kakati bwe bityo bibeera convincing someone to support you oteko ku applying different means kati nze akaluke kamulingenda kawangula inshallah okusinza ku strategy zenkoze tezirira ku level ya parliament za level ya bukulembeze okwata by intelligence no bateeka mu baboda mu bobutale mu baaki mu muwuliriza anti kisoka bayino kubanga bateekawo ekiboozi kyabigirwa buli dakiika no kwogerwako nolaba abameka abakukuba bameka babulamu kubeera convinced kati abo bakuyambako nogamba nakuleeta olugambo nti waliwo bataano abakyagaanye baleete abo ne bajja ne bakumiitinga one on one n'obanyonnyola olamyamu abana omukale n'agenda nogaa gwe nkutadde kandiringe ne bano olamyamu abana kati eyo stage n'obanga ogiwambye kino nekyokwata amasimu nga buli akuyira omukwata anti kakati olugambo lukuyitaku nze mbadde nga matoboera mukulembeze kuleve olugambo lukuyitako ssebo omusajja asobola okukubira essimu coordinator wo oba intelligence officer wo ng'ali mu bantu nga 10 oba 2 naye nga yabakakasizza nti nze onalebo njogera naye okitegedde laba bwakukubira n'ogaana okukwata n'omwabya taddawo nkugambye oba oyabiza ye kennyini nga naye weeyabiza kati wogikwata n'omuyita n'erinnya okiwulidde aba bambi abo n'okubakakasa nti amalayo era buli kyayogera baba bakitwala era akugambirawo nti ndi wano n'abantu bansazeeko era bakuwulira byoyogera byonna ntiyo kakati osooka mwongera maanyi oyo n'omuteekako obwebindu n'omuteekako n'omuzitoya kakati n'obagamba nti yo kyayogera tekiddibwamu si ebyobufuzi sayansi naye si wa buli omu oyo tojja kuyita bano bannankagi kugamba ebyo wadde tetunaba kuwangula naye tukola tujja kuwangula enamba eri 0772 849 888 ne 0777 ne 0704 965 446 ezo namba zombi 0772 849 888 ne 0704 965 446 ojja kuba ontuuseeko osaana okuyitira ku mikutu gyaffe ku Facebook ku TikTok ku YouTube nayo gye tuli okutu gye guli twagugulawo guli manya ga Jeno Bigirwa Moses TikTok manya gego gennyini tetukyusa address yes so muyitayo eyo ne musobola okufollowinga bye tukola mu Busoga kuba tebitera ate kujja kweno kamera tweyanze nnyo njala tutandikire ku nsonga ya okugugulana wakati wa Mpuuga ne Kyagulanyi nga Kyagulanyi ebigambo asinzira Makerere Kavule n'abiweereza naddala ku bukakafu nti yayogerako ne Sseggirinya nga tannabafa ne Ssewanyana ne bamukakasa nti abamu ku babasiba Oweekitiibwa Mpuuga yali amumyuka mu Buganda specifically yatutunulira olutalo olwa Kyagulanyi ne Mpuuga Kyagulanyi oweereza ebigambo bino eri Mpuuga naye yase press conference n'ayogera naffe n'atubuulira mutwala mu kooti n'ebirala olutalo luno ekisooka Honorable Kyagulanyi President w'NUP ye ng'omuntu yaluli mu mitambo okulwanagana n'Empuuga oba waliyo forces behind Kyagulanyi akuba Empuuga ow'e Masaka alina kyakifunamu mwenga bali kudulwa bala gavumenti mulina kyemukifunamu
oba kiyongera kukolera gwe mugamba gwe mulwanyisa? Sebo webale nnyo webalire ddala. Naye olutalo olwagwa mu Nuupu nzize ndunyonyolako mu sections ez'enjawulo eza argument, era bwe twogerera wano abantu baali badde bakkiriza ne bampa amayinja gange. Ababadde bakyalina makatoma. Yes, kubanga tewaliiwo kyesoogedde kye mutagenda kulaba. Bikyajja ebirala? Ebirala bikyajja. Nabagamba olutalo luno terwali lwa Kyagulanyi Robert Sentamu ow'ekitiibwa oba Mpuuga Mafias Nsamba. Olutalo luno nannyini waaluwo alaba nga terunaba nakugwa nga lulina okugenda mu maaso. Kyagulanyi dikoyi mu lutalo? Kyagulanyi si dikoyi budikoyi, but conduit mu luno olutalo akozesebwa okululwana. Ow'ekitiibwa Kyagulanyi talina busobozi bulwana kweno level. Okitegedde? Talina busobozi buteekawo fight ku Mpuuga okutuuka esawa ya leero nga kyakyaliko. Olutalo si lulwe. Nannyini lutalo yamugambye tojja kigere ku musajja oyo tanafa. Tosuula muggo ng'omusola tegunakola ki? Tegunafa. Naga muteekeko ekigere ekirala. N'akimuteekako. Teriiyo mu nsi yonna naddala mu byobufuzi bya Uganda nga bye tumanyi empalana ku eyo level ebadde tenabeerawo. Byobufuzi bya Uganda? Olaba ne Dr. Besigye eyatwala mama waffe Winnie Byanyima. Winnie Byanyima eyali aluubirira okubeera first lady. Okiwulidde? Dokita ku nzannya ye ate era jjajja tamuyisiza ng'ono. Soka baamu addressinga amuyita Dr. Besigye. Olwo jjajja nga yayogera. Besigye waba yayogera amuyita Mr. Museveni. Naye nga waliwo kiri ekikutabula n'okwata n'ejjambiya. Noga kasajja gwe toyinza kunkola kigambo bwe kityo ate noyagala otwale n'obuyinza tekijja kusoboka ekyo. Kati luno olutalo si lulwe. Olutalo bananyinirwa abatuufu beba whistleblower ba information ya parliament. Baddira ensonga eyayita mu mateeka amatuufu oba kale yakolebwa wakati mu bunafu bw'ababaka obutalabu ne bagireetanga ensonga mu byobufuzi nga bakimanyi bulungi nnyo nti public olw'okuba enjala egiruma bw'otwalayo emboozi z'emiliyoni 5 tewali omutaka atatabuka. Ziwulikana ng'esente empitirivu ennyo naga tufudde. Naye tezizimba ddwaliro, tezizimba luguudo, ekinene nnyo zizimba bulooka emu oba 2 ez'essomero. Okitegedde? Naye ababaka bennyini abaaziyisa ne batandika okuba enduulu nga ne bali abaatwala zimpenkoni ku vooti eyo bali mu kwevugira zimpenkoni zaabwe tebalina abaali tewali n'omu abagambyeko wadde n'abatakyalina mugaso. Okiwulidde? Kati sekandi bamwongera mpenkoni empya naye ng'azirina 3 zipaakinze wali. Okitegedde? Kakati bamuwa yaki taginaako na mugaso n'omugongo tegukyagisobola. Tana kyajagaza. Takyalina na lugendo. Ava Masaka ajja Lubaga. Amala emyezi 4 tagenze Masaka. Okitegedde? Yebeera wali ku popopo nga yeefuuyira kaki? Kenge. Oluvaawo nga ddewaka. Kakati abo tebaboogerako. Kati nannyini ku blowing that information nti babbye miliyoni 5 nga ye nannyini lutalo. And that information was a classified information. Who has access to classified information? It is the state itself.
bw'otasima bintu bino eri tosobola kutegeera gye kiggwera ne nannyini lutalo tosobola mumutegeera. Kitegeeza teeka amawulire ago mu NUP state butereevu muwadde 5 kati mumutandikeko kubanga parliamentary documents zibeera na kiraka era kweyo levu gw'osakira ku parliament okimanyi ekyo buli mubaka as in papula azirabako zibeera na kiraka ali appointed by who? by president. Si Adolf Mwesigye kati Adolf Mwesigye yalina otunnyonnyola eyo information yatambula etya. Koti mu kusala omusango gwa Bwete yagamba nti Mwesigye yalemererwa okuwabula akakiiko akafuzi aka parliamentary commission. Bano ne beegabira ssente mu ngeri tategeerekeka naye ate bano beegabira ssente yabasalira musango. Ensonga oba yalemererwa okuwabula bati yalemererwa lwaki bali baziisa lwaki bo tebazikuba kubanga parliament epepeta budget item by item yes lwaki tebakola ki tebazikuba jesi abantu baffe bakuusa bukuusa kati ne bana batekangako omukono tebategeera nti ssente zino baziisa oba bakitegeera esente zayita mu mateeka oba omwoyo yakikulemberamu we ziba zaali nkyamu parliament yali enkyamu so si beneficiary kakati mweyo embeera ne tugamba tutya nti eno gye bikidde gye tuli kati omusajja akugambye nti yagendanga mu kkomera Segirinya n'amugamba nti omusajja wo yatusiba really katusooke tufumiitirizeemu kati waliwo civilian alina obusobozi obuteekateeka okutema abantu abasukka abakunuukiriza 20 n'asigala nga tewaliwo culprit yemutuukako. Security bano obunafu bw'amaanyi obanga civilian asobola okutema abantu ng'ejjambiya we yakaaba e Masaka n'atakwatwa ne bakwatamu civilian Segirinya Muhammad ne Alan atasobola wadde okwegulira ekyemisana eky'emitwalo 5. Segirinya Muhammad yali pure civilian then wabaawo obuzibu naye Alan akakasa ye bw'ajja ku katuuti bamuwadde akazindaalo yaggumiza ebya mukama we bye yayogedde era yamuyita Mr. President nannyonnyola nga yaggumiza y'omu ku bavunaanwa. Alan nga mubye ekiboko bulungi tamanyi kyamukwasa abantu beyogedde nabo ofu kamera yeyogedde nabo birala yabadde masanganzira yeyogedde nabo birala musajja yakutambuushi musajja yakoze atya naba mukubirako era sijja mukubira okitegeera kakati nyalo okutegeeza nti nannyini lutalo tayagala luzikire alabanga mpuuga aganya okufa ate nannyini lutalo akiriyalingira ani Mwozi Kaine Rugaba gwakiriyalingira kubanga mu bino byonna ani afunamu who is the beneficiary gwe njagala ombuulire kubanga remarks z'Oweekitiibwa Kyagulanyi zitegeeza confusion butazikira wano mu Central zitegeeza constant confusion butazikira kakati mweyo embeera ani afuna mweyo confusion because General Museveni akimanyi Buganda yagikola ki Buganda tagiruzinga nga 100%. Obadde okimanyi nti Museveni alina ababaka 36 mu Buganda wano sure ate nga waliwo owena Kaseke North tebamwesimbako Nyongole kasaba kamifuke NRM nagula amasuuti kutereevu okitegedde mu Buganda eyo nayo Buganda. Obadde okimanyi nti ku district ya 26 NUP inako 6 chairperson bazi district za Buganda ezo 26 kankulage facts wano gobadde obiyita bya Luweero Nakaseke Mitiana nendo emubende mpita inayo mubaka mwe mugenda ne mulowooza mbwe NUP yakola ki yakukikuba mu Buganda yamalayo buli kintu kandabo balina facts zange wano
nabo balina facts zange wano nga siziraba simu ya Yesu oba ziri ku simu ndala kubanga asajja mmwe muli bamutawaana nnyo era twetaaga NUP egamba yeetaaga ababaka 10 wano anti ino kola times tu atanomusango naye nze nagiwa strategy ne beefuula baakamenyo tebaagala kumanya eyo strategy yebajja muki yebaleetera ababaka bogamba awatali eyo tesobola abagamba mwe bajja kwogera namwe mu capacity yammwe kyovala abagamba ne bano bampuuga mugende mu DM beere etunaawo tubeetaaze tujja kujja mu DA twogere nammwe kutambuza struggle nga tuba twagala ekiwandiiko kijja kulabika esimu z'abachina nga bw'ozimanyi ya muchina eyo muchina era akola oligino asobola okukolayo semusemu naye nakukolera n'oligino yennyini gyeweetaaga no ekiwandiiko kijja kujja nga bwe kijja mbadde nkulaga nti NUP erina 6 ba district chairpersons boka ab'amagombolola abo bayitirivu nnyo abasinga obungi b'NRM so si kituufu nti Buganda bagiyina 100% ate tekiriyo bakyalina omulimu ogw'okukola munene kyova olaba nze mbasaagala bamale budde ku nsonga ezitalina makulu ng'eriwe talina makulu okujjako nti timing gye bagireeteddeko nti omusango gwagenda dda mu maaso omu kati yafa n'offa naye ndowooza obujulizi obwo bwali bulungi nnyo mu kkooti singa Kyagulanyi yajja mu kkooti n'abuwa yali yambyeko n'abavunaanibwa n'abavunaana ekino ekitambula speed document yange eri wala naye nja gikuleetera kakati ezo fact find ojja zifinding out naye kyembadde nkugamba nze nti ne mu Buganda omulimu ogw'okola guli mungi yatandikira mu confusion ng'ayogeza maanyi n'agenda e Mubende balina okusomozebwa tebalinayo mubaka yenna ekasana ndowooza balinayo nga 3 anti kakati gwoba oyagala okumanya muwanga nti ayogeza maanyi genda wuwe matovanganya nti bamugobye balina we bamugobye nebamuga tojja kwogererawo wano bwe genda wuwe mu constituency ye ogenda okutegeera nti ayogeza luggumugumu ne wuwe sitali bulungi era akozesebwa as a conduit to crush his colleagues ye okusobola okufuna flag ya NUP again yerevu mwali mwenyini mwakolera amyuka president mu Buganda abere mu kulwanira kadi kyekyo kyenyini kyaliko abatali mu eyo level yebaffe okudduka baffe tutuula ne tugamba ne tukola fatwa tukutte ekkubo lino toleeta sitole naye abo banamboozi abo temuli nono kati nagamba nze Namboozi ono ayogera simumanyi namumanya talina bubaya era nti nze Namboozi gwenjogerako y'oli ow'ensonga ono kati ayogera atwala embuzi ku NUP akola biki ayogera bino kuwaiswa ate namala n'abisalawo kakati ensonga eyo eya omukulu gye yayogedde kwabadde ku prolonginga confusion mu Buganda NRM esobole okudda engulu gwoyogerako ye president wa NUP era yabagamba nze ndi lwedde oba temwina omuntu mulala yenna okusobola okwenganga General Museveni kanonga nti byayogera bikolero NRM okuleeta ababaka anti kakati gwe nga munnamawulire njagala ombuulire kubanga Obote yagamba nti the end justifies the mean nga bisoma mu bali bayitirane ne baani Nicole Machiavelli
The end justifies the mean. What is the end here? The end is confusion. Eh? Wherever confusion and division, who is the beneficiary? General Museveni. Yasigala ayitamu. Because Mpuuga opposition yekuba ne Kyagulanyi opposition. Tewali no mwayogera ku NRM wadde President Museveni bavuganya. Yasigala kawe. Kati ate n'obuuza bananyini lutalo be baani. Obeera obalaba bulabi naawe. Niwo banga oli muzibi w'amaaso. Bananyini lutalo oba obalaba. Tebagala luzikire. Kyogamba nti bwe tuva ku kino tusobola oleetawo ekirala. Emboozi endala ejja kujja. Era ngeri ku Mpuuga. Kubanga nakugamba nti NRM General Museveni yamala okuba abantu mu NRM n'abafulumya bonna. Be yajja nabo bakinvinvi baaniye bonna abo n'abakaddiya bamubabazi bonna n'abakubeeri. Kati ng'ali mu kkubo lya kwerulira muganda waffe Mwami Kayinayirugaba. Kati Mwami Kayinayirugaba ali mu generation y'abampuuga Balukwaga Erias ye tiimu ye. Ye generation ye jalina okubala nayo. Kati nga bali tebayinza kuleka bampuuga bano nga bali credible. Bajja tawanya jeno. Bajja mutataganya awamu n'ekyo okumulemesa okwata ekintu. Therefore bakubwenga bukyali kuba bakimanyi ono owa informal sector owa ghetto mwangu wa kumanejinga tali technical. Basobola okumutambuliza ku era bamulina mutanda bamunyiga amapeesa kati zanya boti awo tetugenda kuyitawo tambula ngodda wano era bamulina kati kyogamba kibalo Kyagulanyi tasobola kukwata buyinza bwa Uganda because bw'aba akuba yerulire muwoozi kitegeeza nti ye tali fit under the current circumstances ne strategy zalina takikwata. Ekyo nkyogedde nga nkitegeera bulungi bekinyiziza munansonyiwa naye munyigira bwerere zimbabuulidde amazima nga bwe kiri kati ku nzannya ya jjajja nga bwali bwatesitesa ekintu kye ne ku nzannya y'Oweekitiibwa Kyagulanyi ne banne tasobola kikwata. So abamutambuliza ku remote nabo bali munda mu NUP. Bali wabweru. Nga balina bye bakozesa bali mu government. Bali mu government. Kubanga byakola byefunamu yokka. Then bana abamugamba nti kati lero tugenda kutambulira wano. Bo bali munda mu NUP naye nga bali mu government bawa instructions. Yina azanyanga bwazanya. Nazanya. Kati afuta 226. Bano abasubira enkyukakyuka abasubira okugenda mu ntebe n'ebirala. Kye kiba kiddirira. Mu Luzungu waliwo kye bayita illusion. Simanyi oba okimanyi naye oba tokimanyi kitegeeza okubeera n'essuubi eriri awo lole y'omugaati egenda kugwa eya soda nayo yegudde mu katundu keekamu ofuna ekyokulya n'ekyokunywa mba omukyali awo n'ey'obuseke n'erodinga nayo nerema okusiba mu kusuubira n'oli omugaati onolerako ne soda ng'ate waakaseke kati accident module ezo tezibaayo mu bulamu. Tuli mu kusuubira ekitasoboka. Buno ozimbye capacity kyekwata obuyinza. Nkuŋŋaanya abantu. Bwe ŋŋenda e Busoga, bwe ŋŋenda ekyo tekimala. Abasirikale babiri bamanaginga raale. Bayinza n'ogigamba nti tugisaabuludde muve wano. I've given you 10 minutes for you to live here. Kadipisi nga kekoogera. Owe buyende nga kalina abasirikale aba basatu ne patron nga talina mafuta bwana gundi we respect you bwe bateboogera but we have given you 5 minutes you live with their people talk to them and you live as a commander. If you don't do it we shall apply other means. Abantu basatu ne bayuwalaale abantu kakaaga noyingira emotoka oyinza okumbuulira osobola oyogerako ne bannamawulire wali
batuganye kyokka naye twasaba olukusa noyogeramu awo ebyo byobufuzi naye nga baluganye. Ekyo kitegeeza tolina capacity. Tolina capacity. Abantu bamugaso mu lutalo obateeseteese ngwena ne bakomanda abalungi oba ina bakomanda abafu. Busoga sub-region yokka NUP ensonyi wogyogerako abawangula bonna tebaagala, abasemberera okuwangula tebaagala, abapafuminga obubi bebeeyagala. Kati ngonga nti ogenda kwata pawa abawangula tebaagala, abasemberera okuwangula tebaagala, n'abakola obulungi abaafunanga obululu 1300 ku 1500 beeyagala, abo ku 8 be baganzi ku kitebe. Manalaba Kasolo meeya ebigambo byayogera bikambwe nnyo. Oyo talinnyawo baamu tebamwagala bamufunidde candidate yawangula obwa meeya bw'Iganga abadde agenda ku bwemupi ngera ground work agikoze bamukiise candidate omulala omupya. Okay? Manje eri tebamwagala yawangula Jinja City nga umane MP ayina ground entuufu ey'obwemupi etegeerekeka. Tebamwagala bamuleseko akawala kakava mu bufumbo bakaale mu bufumbo kadde kasuleyo ku mizigo gye kafubutuse mu kibuga kati kagenze kagala baka bwa parliament kwani kumanje eri kiba kutika ombaka aliyo kati gwe bafuna yeka Busoga walukamba Mase yabbibwa bubbibwa yabadde chairperson wakakyuka ebyokulonda bamugobye bamuwumuzza kubanga agenda mu kalulu conflict of interest. Anti tomanyi gwomanyi waliwo okuwumuza n'okugoba. Okuwumuza bakuteekateeka naga tuli mu kukyusaamu. Okay? Naye okugoba bakuyita mu lukiiko ne bayisa amawulire n'obeera surprised. Nga nawe obadde tobimanyi. Kyebamukoze Mase mboze mu lukiiko lwa Neeke yageza okuwulira basoma lisiti mu Neeke for approval wadde okumugambako nti owaaye tuli munne waliwo enkyukakyuka ekibiina kye kigenda okukola kubanga buga nti agenda kwesimbawo Lubogo atagenda kwesimbawo Kyagulanyi tagenda kwesimbawo kati oli bamuvunaana ki kyagala kiri ekifo kyekisinga bino amaanyi in terms of conflict of interest. Secretary General tegamba yasinga naye yagamba ne office ye eri wano Kampala tasobola agenda Mbalala webale nnyo ayagala wano kati ate ye ne Katabu gwe yasanga mu constituency ne ku kitebe takyalinnya tebamukkiriza kulinnyawo Katabu Moses ne Katabu akyasirise ng'omuntu anti ye tanabala lutalo yalowooza mbukamba twalirize paka ku last yewa bagukuba nga bagukubya ku last ngani akukkiriza okutuuka ku last ebitala bwe byakanolaba nti kadi sijja gifuna yiya mangu ekiddako bw'otakola ekyo owedde kakati mbadde nkubalira nze banziba bubbi obululu 5 nze gwe basooka okuzoganya tebanjagalira ddala era nange sibaagala kuba nze ndikiriya nasigazizo just bantu bange batonotono bewe mbanjagadde okuwulizigana nabo nempulizigana nabo okitegedde kuba kati emyaka gye ndimu nange mpalana oba tonjagala nange mbasikola ki ng'owalana kati sikyasaaga bwe manya nti ono mulabe wange siyitawo nze nagagawaza abantu bangi emyaka gyonna ndowooza tuli mu struggle etwala mu 7 abantu bwe bagagawala abantu bwe bagenda mu palamenti abantu nga nze ndi madaala kakati ebyo nabimala okitegedde ani omulala awo yavuganyavuganyako omukyala waliwo omukyala bamuyita Martha Rita yavuganya nakadaama yali amututte tebamwagala bamukiisa ekikazi kyadde South Africa eyo okiwulidde kyavayo n'obusente awo kisuubiriza bafuutu soja b'ejjinja n'ab'e Kampala ku kitebe
oyo ali ku ground bamuteekako embeera tebamwagala. Omulala yavuganyamu ebitegeerekeka yani omuwala omulala ali Bugiri bamuyita ani bamuyita Rebecca Namumbya naye tebamwagala bamukiise bukandidisi obulala neno bukandidisi bebaleeta bunakunkunye edda tena na kapasite etuuza lukiiko n'alusiibula. Okusiibula olukiiko mu byobufuzi abali mu byobufuzi baba bakitegeera si byakunyumya mboozi bw'omala obayita n'oboogereramu okubasiibula okulusiibula n'ovaawo ng'enduulu evuga tokiyita eky'omuzannyo maama obiyita bya muzannyo obuzanga tomusange Bishop abimanyi amanyi engeri olukiiko gye balusiibula kati mbadde nkulaga nti abantu abalinamu ku mbavu tebabaagalira ddala abantu abaganzi waliwo akawala bakayita ani bakayita Maria kekatwala abavubuka mu Eastern kafuna obululu 1200 kubwe mupi ako kaganzi nnyo either 8 oba 12 oyo ye toto mwogerako mu maaso ga Kyagulanyi ne Rubongoya w'amaanyi nnyo ani Muwanguzi Andrew Pastor Ozi yesimba yali mwenale mu Mbugabula South ati yali mwenale yali ku Nuupu naye yamuwanguza obululu omutwalo gumukanana yali ku Nuupu yamuwanguza obululu gumukenda yamuwangula ngarenji yali nene ngarenji nene oyinza obuyungo obwo oyo muganzi nnyo mweni yupi ani omulala awo so engeri tavuganyangako kyetuyinza mujajinga oyo naye muganzi naye kasolo ye yabawukanako kasolo byabatabukako neswengere abo betabula eyo bwe bati ate mwene yupi yengo omuntu of course byamutabukako swengere yamufulumya kati okumanya eri self destruction egenda mu maaso wali ekisooka Mase bwe yali ajja okumusomera ebyo agenda otuuka mu parking nga waliwo abamanyi position eyo abagamba nti gireete wano nga waliwo Muwanguzi Kaluuya Waiso Mufumbiro bebamemba banneeke nako kamirika obadde okyatunyumiza enkuba gye bakubamu bali abalinga bakola abaperforminga muko bebaleeta bakimbuyege baabwe baagalawo naye tulinze 2026 wanaalamula bayinza okuba fiore yaabwe nga ntuufu tomanya buli muntu ebintu abiraba buwe oba bagumiza manyi Kasibanda alina kyaŋŋambye awo nkola naye aŋŋambye protest vote kitegeeza kubanga atugambe tomusanga Mityana ataddeko hashtag protest vote nti mulonde yenza omunafu asembayo kubanga protest vote webabako bataano omulonzi agala n'atunulira n'agamba ni asinga obunafu okusinziira ku biriwo yegundi kati ogeze n'oyogera ku tomusange Bishop Mityana North constituency kyemumanyiiko nti ali well grounded mu constituency eyo baana taliko mulaba 2022 ng'ajagala nzo natandikira omulabira awo ngenda okunoonyerezaako nga alinayo establishment y'amaanyi naye Nuupu nga bwenjimanyi sirowooza nti nemukobya fulani kyogamba wadde ku ground abeerako 100% naye atebakamatikaji yezira muntu alinamu kumaanyi ate kubanga bwekuleeta nga olinamu kumaanyi togenda kufugika kyebataagalira ddala ekyo baagala bakufuge baagala baleete kimbuyege agenda okusiba obuguwa bw'engatto kati firimu weeri kimbuyege awangula singa bamuwadde flaga against a super candidate nga Bishop Tomusange wali firimu awo banga Tomusange naye Bishop tajagamba kanvemu bwe nti bigende bwe biti mbadde ku ground okumala emyaka 5 bunga nti flag oginyimye katugenda abataka balamule
ekiwuli kubanga naye wennyini bwe bakutitebwa ogamba nti amaanyi gali mu bantu era kaadi eri mu bantu kyabulimba ekyo kaadi eri wali naawe Makerere Kavule kyabulimba tewaliwo balimbi nga bakulu waabwe owuli bo benyini bakimanyi bwe bagenda ate apiiru okumanya bagenda kusalako abantu emitwe bwe bamala okusalako omutwe nti bakumye fulaga apiiru giteeke ku email kutawana kujja ku headquarter ate okolawo ki giteeke ku email bakanyama bakulaba ng'oyingira gate bakulola buyuzi bagenda teekawo n'abasiemwayi bwe neemulugunya nti kadi tebagimpadde ku lw'ensonga zino wandiika ekyemulugunyo kyo ku mail okisindiike ku email y'ekibiina sekutya gino kijja mutuukako n'olukiiko bakitunulemu era bakuddemu pressure yo esigale eyo soka abantu bangi bagenda basalako emitwe bapapalebyokoko gye basazeeko omutwe nze mbalabira ddala era mu bantu benekakasa abatagenda kufuna fulaga ye Bishop Tomusange n'omusajja wange Sewandajja n'agifuna oyo tavaamu na kigawo takirizibwa dde okwogera yate ali wala tanyawo ku kitebe oyo era ddika omuganda wacha wewe ekyo nakyo kikumisa fulaga nga ni agimu atwale radicalism yawe wali eri mufa baana balero katulwane Sewandajja nabagenda mutema kati Sewandajja tanababitegeera musajja wa naye yalowooza kadi agiina abimanyi Sewandajja akimanyi tebagenda mukombya fulaga yange takolifayinga nakwogerwako akimanyi ddala bulungi naye okumala obudde omanyi mu 222 awo na musajja wange sijja mwogera linnya basinkana naye ku street nga yafolinza awo tunenu nga botonaba nagamba Bigirwa olemeza akakofiira ako opromoting empologomo giraba egenda kulya the best way jaka akakofiira ako otandika obulamu obupya tebugaleka namwe mwapapa twalirwanidde mulinaga tulina byolwana ekintu ky'abantu bataano kubasatu ebamanya ekibiina gyekitandikira ekigenda mu maaso kati muyinza mutya okumalako mweyembeera nga n'omubaka tamanyi kiddako owa palamenti ayite miliyoni 10 buli mwaka nga naye tamanyi kiddako noga nti sitwagende nekolaki enagenda mu maaso negguka tosobola naye feka tukole ku lw'omukaaga tuli busoga nga 17 omwezi ogwokutaano buno gwetulimu olukuŋŋaana gaggadde wetwagala tutereerezeemu embeera y'ebyobufuzi twagala kuleeta nsonga ku mmeeza era tujja kwagala nnyo ani azichallenge twagala kuleeta strategy zaffe ku mmeeza era tugenda kudiscussinga details za regional political empowerment ne protestive vote abantu bategeere bulungi ani mutuufu ani mukyamu tumaliriza ngu tikitiki Kyagulanyi bamutwala mu kkooti lw'ebigambo byeyayogera nga agenda mu musango defamation wandiwadde empuuga okumalira obudde bwe mu kkooti ng'aloopa Kyagulanyi kwebu tamaze budde kiri wathe because blackmail and defamation misango kati mpuuga musajja wattu alwanye n'okuzimba aligase yefuusa mu butayi bwe temuyinza kugamba nti mugenda gisaanyaawo olwokuba muyina interest zammwe ez'ebyobufuzi for sure mpalana ya kika ki eyo nga ne Mwai Museveni era Dr. Besigye singa yagenda neyekolera ebibye teyali mubaddeko nambwa yamulemezaako ekigere lwa nsonga ya byabufuzi tewali nsonga ya buntu naye kati yenwana ya Kyagulanyi ya buntu kumpuuga si ya byabufuzi kyobola banakugambye nti olutalo si lulwe waliwo nannyini lw'omulala aluposhinga alufunamu kuba Kyagulanyi talufunamu ate afunamu ki afunamu ki ng'aleese confusion mu kibiina opoziko ndowooza yali badde ensobi yakwogera late naye okwogera amazima si kibi
ate mazima gati ensonga egi omanyi wango yayita Sewanyana yamugamba yogera politics wangamba mukomera ne munno politics tebakupushinganga kubeera na pressure kati yayogeredde yazijukiza music waabwe gwe babeerangamu nti osobola n'okufulumya oluyimba oluli afubekit olina pressure y'okufulumya oluyimba Leonard efulumiza nange kanfulumye tuvugayo ogenda okumaliriza ng'ofulumiza mulongoto oluyimba yoramba okitegedde ne bakukuba kati byabaddemu pressure yakukola political statement ezitrending eri kyagula forward achali ku level kakati byayogedde ekisooka birina political implication political implication eri nti General Museveni omusanitizes omwejereza nti gavumenti yesi yetaba. That is the political implication. Uga yali political implication. Na mampuga yabibera mwe mumutingana era fenga gavumenti twajja kubakwata you are criminals naye nga mpuga ina obusobozi obutta abantu abiri abe Masake uwate Segirinyanga Sewanyana nga yakakasiza anti kakati yo mukubavuna anti Sewanyana kye kimufudde omulalo ate mu film kuba mulabanga omulalo kati tewaliwo omuntu sikero ye yase yabyabufuzi mulundi gumu nga Sewanyana ali mukaba maziga bamuzanyisanga omulalo ku stage tokanga muntu ategeera owe bali nnyo kakati no muntu atayinamu magezi naye akirabira ddala nti abantu abali affected mu sage eyo yonna sibeba nanyini nsonga eyo ate kati balivuddeyo buli omusango gw'abasibya gwa byabufuzi ne mukusooka bagamba Puga yateesa ne state ne government bate bali omusango gw'abasibya gwa byabufuzi it's not a criminal offense because eri file eri criminal bakwata abatta abatuufu tebasobola kuva mu kkomera emyaka gyabwe abatuufu bano si batuufu era okumanya nti tebaali batuufu baavaayo so statement za Kyagulanyi bbiri lwakizaawo ne NUP yonna kubanga mu kisooka bano bwe bavaayo bano bababuuza mwavaayo mutya era waliwo awo bingi n'emikutu gy'amawulire ne gikuba emboozi nti wabaddewo okuteesa wakati wa Puga ne gavumenti bano bateebwe era tujjukire bagenda ku kitebe baatandika okusosolebwa mpola mpola kati olwaleero ate Kyagulanyi agamba nti bano bamugamba mu kkomera nti oli y'omu ku baabasiga ate mu kusooka nga yeyateesa bano baveeyo anti kakati okugambidde nti nanyini lutalo yanyiga amapeesa kubanga okimanyidde ddala nze mbadde nkuwa implication eri political giwulidde n'eririko implication omata ogimanyi eri mu kooti kooti tuzimanyi ziri incompetent tuganye but soko tunulire ku credibility y'abalooya abaali mu musango ogwo Kyabyumalendo omuleseewa okwaga Eriasi omuleseewa baali basiru ne Puga yali mu musango kubanga babateera yajja ku lunaku lwakwe babateera yaliwo yajja ku lunaku lwakubata yali tayambalanga kuganduula era yensonga lwaki baagamba nti n'okujja wano nawo waliwo ekibuuza kakati yajja kugamba kiri kibu nti the legal implication nti kati legal omusango gwakyusa gwazzemu facts endala kibola bakugaana okwogera ku musango oguli mu kooti oyinza okugubinula n'ogutta oba n'oguyingizamu obujulizi obuki kakati singa Mpuuga byayogedde nti agenda mu kooti agenda gomanyi kye kigenda okutegeeza ku main suit eri kati tuba tugendagenda mu facts entuufu kiki ekyabasibya amazima gaveeyo ensi egenda kuwuniikirira Sewanyana yabadde wakati mu masaŋŋanzira okwogera ebyo Sewanyana
alina interest y'okudda mu constituency. Flag ya Nuupu alaba nga ye mukomyawo. Kakati ate ono yadaagala mwejjako. Kuba flag ya Musiri. Flag ya Luyulika. Anateekayo akasente. Naye Musiri bakola naye endagaano nti yagenda okufunda flag. Ate mpandiika endagaano. Kwogera naye kuba y'omu ku bafuutu soja abaasa. Bino ebintu bikyuka buli ddakiika. Ndabe ne musajja wo Ntege wano leero abaddewo. Simanyi oba naye flag akyajja. Tamala biseera. Muganda wa Gise bagala kusa flag. Era naye akyali ku president wange. Oyo tamala biseera ayitireeyo nga mulongoosi. Flag yawo nze nga bwe ndaba ya Luyulika. Zahara Luyulika. Okay. Kubanga mpozi yateekawo n'embeera enzibu eri Lukwago wano ku State Council, ku State Hall. Yes. So mpozi ne Mulyanyama naye bwali. Mulyanyama naye tebagimuwa. Lwaki abadde mpozi ko abadde yali ayagala bwa meya n'abuvaako ali awo. Kati ekijjamu Mulyanyama kiri kimu. Amanyi okwogera communicatinga ne ghetto community. Kimukuba wakwata omuzindaalo asobola okufuna enduulu ezisinga ezaani ez'omukulu ajjayo ensonga eziyimiridde kitegeeza ekyo nakyo kikubya mu nnuusa musango muloopo gugenda ku fayiro yo oyogera otya okusinga abakulu nze byonna biyita mu mbimanyi kati Bishop Twamusange bw'ategeka abantu Mityana North Kyagulanyi n'agenda alina ombeka nshuwa nti tayogera kusinga mukulu ayina kumumunya bumumunya omukulu byayogedde mu bitegedde era mu position yaffe basewo ne bannyabo tubasiibudde agenda kulya eby'omukulu abimalewo jeno bijula tukomye wano leero nze ngomyawo naye osimbye ensonga ng'ozisimba kuki lukiiko ya ayogere nnyo okusinga omukulu zinyala okutegeeza ebintu binalaba mu basajja abo sibirabangako wantu wonna sisuubira nakuddamu birabako naye mubeere bulungi bassebo ne banyabo wonna abadde osinzira okubeera nga otwala olunaku olwaleero ne Jeno Bijula Moses tukumye wano tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.